Eddy Kenzo, Rema namakula Dr. Hamza mukwano abo bakikoneddemu ddala bongedde okulumiza ddala abayaayi. Wenjogera Eddy Kenzo ye yakkiriza dda okwekwasa ne Dr. Hamza ekifaananyi. Munaye mbadde mpitayiteyo ku Facebook nga ngwa ku kifaananyi ekyo nga wookiraba wamma ng'abaana bakomentinze kuli kwegamba nga viewers likes eziri kuli. Bannaaye abaana baagala ebyonoonese. Sijja kugamba nange sikirinako okukakafu naye nga oba edit oba si edit nze naawe simanyi naye nga nange mbijjeewa ku Facebook. Munaye nga bagamba Rema namakula abasajja bonna bonna baayagala baagala nnyo kala ya bbulu ne bagamba bunno obwo Eddy Kenzo asinga Dr. Hamza amaanyi. Dr. Hamza kyova olaba nga ye yatuula wansi, Rema namakula ye n'ayimirira n'akajjala kugamba mbu ng'alimba biri ng'alaba envuumuulo z'akola ki z'ayina. Eddy Kenzo mbu ye omunene, mbu Eddy Kenzo munene munene ku Dr. Hamza, mbu ye mwana atudde mu sofa agamba gwe ka Hamza munaye no neesonyiwa nze ndi muntu munene nnyo nnyo, kati mbu ye Rema muli mutima agamba kale mwenna mbaagale naye okusinga njagala Eddy Kenzo, njagala kaana kambaata. Bannaye bashosho iniroozi ate batya gwe ntya wallaahi simanyi bannaye ate bati mujja laba ggulu naye ebyo ebiri ku sayidi zeeyo. Kati Rema namakula agamba Eddy Kenzo mpulira njagala okudda naye nkyanoonya obukodyo bwe neekyangira ku guno ogusajja gu Hamza nzire ewuwo. Bannaye kugamba bali eri batokota omugambo. Rema namakula agamba oba Eddy Kenzo neefuule ng'aleesa amaalo tuddemu tusisinkane mbu kuba ebyaddala ekituufu nkwagala. Munnange ye Eddy Kenzo agamba munaye nange Rema nkwagala y'ensonga lwaki nkyalemeredde okukola ki okuleeta omuwala mbu olwo bali kunyumya Eddy Kenzo ne Rema namakula mbu ye kyova olaba Eddy Kenzo ng'ataddeko kasimayiro agamba nkimanyi Hamza tolina wonkwata tolina yadde tolina wadde wonneekana wera Hamza musajja wattu mbu yatudde ng'akasajja akanaku mbu atudde ng'akasajja akanaku kyova olaba mbu yatudde awo yina yeewumbye atudde wansi. Munaye agamba Eddy Kenzo nange nkimanyi oli munene naye omukazi kkiriza nakola ki omukazi kkiriza namutwala kwegaba. Bannaye kiri eyo kitokota si kisaanikire mu comment section naye ate era nkimanyi mugenda kunvumba mugenda kumpalawula naye nga nange mbijje ku Facebook. Bannaye sinza byepangidde sikoze ki mbijje ku Facebook nange nengamba nina odduba leetera wano ndubawe nti munaye Eddy Kenzo ne Dr. Hamza ddala olaba batuula wamu ne bakkiriza ne beekwata ebifaananyi nga bambadde engoye zifaanagana. Bannaye Rema namakula olaze amaanyi, Rema namakula otulaze macuwa baby girl ya otulaze macuwa baba otulaze wakagoyina naye ate eyo nga nkugyeyo ngenda kutwalako ewabaagalana Victor kamenyo ne mukyala we. Bannaye nze kati era kyova olaba ngenda kukola kintu kimu kweyira nga kubuuziza muwala bunzire wali mukati nsirike kuba bannaye nze kati sigenda kuddamu kwogera ku kintu ekiyitibwa ekyabagaana. Ono ng'abaana bapolooka omugambi ku Rema namakula ne Eddy Kenzo kati saawa zino wandabye nga beekwata ebifaananyi saawa zino nga Rema namakula agatta Eddy Kenzo ne Dr. Hamza ne beekwata ebifaananyi. Mazima ddala Victor kamenyo ne mukyala we Ruth wano weeweereza ebigambo simanya siripa nkadde simanyi bikika nkuteereko obuvidiyo maama nga balimbiraavu biri ebitagambika. Nze kandi kubuuziza omuwarabu wamma nsinikire muli ebinnyo kinyiiza obbagamba. Kayimba kanyiziza abantu werinda ogenda kawulira ebisooka tojja mbite